kiweereza bannayuganda nga kibawa obujjanjabi obw'enjawulo naddala obw'akawuka ka mukenenya era nga bebutuukidde olwaleero nga bajjanjaba abantu abasoba mu 1,000. Bano nga bakyagenda mu maaso n'okujaguza emyaka gino nga bali mu buweereza, basazeewo okweyunga ku bannayuganda abalala abazze beenyigira mu kaweefube w'okulwanyisa obubenje n'okutaasa obulamu bwabo ababufuna. Olwaleero bano bakedde kudduka misinde mu bunabyalo mwe bayise okusonda ensimbi ez'okuzimba ekifo awatuukira abo bafunye obubenje n'okugula emmotoka ya ambulance eneeyambako okubatambuza. Emisinde gino gisimbuddwa ku ssaawa 1:30 ez'okumakya era nga gikulembeddwamu omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Rebecca Alitwala Kadaaga. Sipiika Kadaaga asiimye obuweereza bw'ekitongole ki Mild May naddala mu kujjanjaba abantu abalina akawuka akaleeta mukenenya ssaako okufuna ekirowoozo ky'okulwanyisa obubenje mu ggwanga. Kiradde okusiima emirimu gya Mild May. Bali omanyi babeera mu byabwe bali ku HIV naye kati beeyongeddemu. Bavudde ku bya HIV bali kati ku emergency kubanga oluguudo lw'Entebbe abantu bangi abafuna accidents. Kati bagenze okulaba kyetaagisa okubeerawo entegeka ey'okulabira abantu abo. Kyokka ono ategeezezza ng'obubenje bwe butabeera ku nguudo zokka, bw'atyo n'abasaba okutuukako ne mu bitundu ebiriraanye ennyanja. Omanyi bapulaana ba Uganda tebagikola tulina ebizinga. Kyova olaba ambulance ziriyo ez'okumazzi, tewaliyo na ntambula. Omanyi abaku kizinga basomera ku mainland naye ne baddayo eri teriyo transport yakubatwala feditiri ziri ezimala, so bagenda nabo bakiteekeko ekirowoozo. Akulira eddwaliro lya Mild May Barbara Mukasa ategeezezza ng'omuwendo gw'abantu abafiira mu bubenje bwe gweyongera buli lukya nga y'ensonga lwaki basitukiddemu okutaasa obulamu bwabwe. Katudduke kubanga ensimbi ezijja okuva mu initiative eno oba olunaku luno zigenda tuyambako okukwipinga ambulance yaffe. Abantu nga 1,008 buli mwaka bafuna accident era abamu ne bafa. Singa tubeera ne ambulance services ate ne tubeera ne wootuukira woosobolera ddala okufuna obujjanjabi obukuwonya, tubeera twongedde okuyamba ku ggwanga lino. Emisinde gino gibadde ku kisaawe Kololo nga gibaddemu okudduka kilomita 2, kilomita 5 ne kilomita 10. Farida Nakayiza, BBS 35.